Assalamu alaikum. Mwebale kusiba badia. Kakati princess sweetie. Nkuwe magezi kidala mazima. Nzali mu good position okugamba okubuulirirako like okuwa ku magezi. Kubana nga situation yange gyendi mu mukwano. Wali asobola gitegeera. Abantu asobola gitegeera. Naye abasajja bo bakifudde mugano okwagala omukazi ebbanga lyalabye n'agamba kati gwe nkwagaddeko kyenkwagaddeko it's high time ebyange naawe bikome. Neyeerabira gye muvudde, neyeerabira bye muyiseemu mwenna. Ate tewali kintu kisinga kuluma nga muntu kulekawo nga takuwadde na nsonga, nga takutte oba omuwadde mwenzi, kale nga tewali kibi ky'omukoze, just naakera bukeezi ku makya n'agamba kwebi ebyange naawe bikomye. Olwo ng'afunye akusinga n'akulekawo. So princess ebintu by'oyitamu kwamu osobola bitegeera naye sikiwoba nga nze ali mu good position ey'okuwa ku magezi. Okubanga era sisobola kubulwayo kagambo ke nkugamba. Tewettaara musajja niwaba yakuzaalamu omwana, kubanga omusajja newoomuzaalira newoomwagala n'owemalayo n'omubeererawo kirabika munange bo Katonda yabasindika ku nsi kutumenya emitima. Kubanga ffe abakazi most of the times bw'ofuna gayi n'omutegeera we settle n'otuuka time naddala nga omaze naye emyaka 3-4 otuuka time n'ogala let me settle kati ngende wa right now ndagewe emyaka gye mmaze naye bye tuyiseemu mwezimbye osupportinze nga ideas ze omutuusizaako w'omutuusiza tetuganye naye ayinza okuba buli omu yazimbye munne kuba this thing is not one-sided. That lady came to my inbox bambi ampandikidde like obulamu bwe bwayitamu right now gayi yamwagala bezimbye amuforcinze okukola family by then bali bato senior 6 omuwala n'amuzaalira omwana kubanga gayi yali akisaba ng'alowooza ali ne the right person. Naye abasajja buli wabeera naawe ebbanga eddene alabika koowa ate ekitali kuffe bakazi most of the times kubanga ffe tusalawo ku mutima n'ogamba nti ono y'ono kati ye bonna n'abadeetinga you know. Kubanga abakazi nze kyemanyi tulina fear ey'okutandika relationship empya most of the times. Naddala ng'omuntu obadde naye for a long time oba olina fear ey'okutandika ate okuzimba omuntu omulala ate muyombe ate muddewo ate omuyige ate abantu abamu nga ffe nze wemba nfunye omuntu aba yooyo era oyo wa muntu oyo bwakera ku makya nandekawo kimbeerera kizibu nnyo. Simena kyenyinza bagamba naye nga kyenyinza okugamba princess oba oyagala okwesonyiwa omuntu oyo olemena kumukyawa ku mutima like kumuwalana naye ng'oyagala like nga ne woba omusanze mu kkubo tokubagana mameeme, ne woba omukutte n'omukazi tokubagana mameeme, ne woba kubanga omuwala yaŋŋambye nti yali ku processinga bintu bagenda Canada ne mukazi omupya gwe yafunye. You can imagine kyokka nga munna sacrificing all her years for you. Kati gwe olw'okuba ofunye kasente kati ofunyeyo ewebbina lwaki temulina kisa ne mubalirira emyaka gy'abannammwe. Wamma mukwano ky'oba okola omusajja oyo omwesonyiwa ku mutima gwofunayo ebibi yalina toweesiba ku good memories ze mwa creatinga kubanga ezo zigenda kulemesa to move forward. Naye funayo ebibi bye yalina nga ye omuntu oba yali afuuwa ekiro kyesibeeko ogambe ne gayi gwe nnemerako yali afuuwa ekiro oba yali mu bibbi ng'alimu olubibbi kyesibeeko oba yali afuluuta ekiro kyesibeeko kubanga omuntu afula naye notabeereka naye kitegeera gamba gayi yali annemesa okwebaka gayi gwe neesibako yali kino na kino gayi gwe neesibako ebibi bye byonna bye yali alina biteeke ku bwongo obwo obyesibeko kijja kuyambako to move forward nga newe omuzalye n'omuntu omulala ogamba kati nze oyafuwako buli naye oyafuwa naye annumye omutwe okitegeera
oyo ali kino naye annumya omutwe ojja ate tomuwalana like kuba wona omuwalana kijja kunyizanga all the time. Just funa ebibi bye yalina obyesibeko ku bwongo bwo omute ogambe Mukama kati yesaawa mpaayo omusajja omulala ali kino na kino okitegeera kuba tosobola kwitinga love olw'okuba ku kyayi. It's not the end of life. Tewetta lwa musajja ate toswala nti banandaba batyafuna omuntu gw'okinyumiza kikuveeko kubanga it's very hard. I know how hard it is to continue with your life awatali oyo omuntu gw'obadde naye for so long. Ofuna omuntu gw'onyumizaako oba stranger n'akuwa ku magezi oba maama wo aba kyali mulamu mugambe oba tata wa kyali mulamu mugambe mikwano gyo fine giba gigenda kusekera naye funayoko ku mukwano gwo gw'onyumiza mugambe mukwano amanyi nno ki tabani wa Falaawo yakikoze. Tetuganya oyinza okubanga mu mutima oswala naye toswala kubanga abasajja bazenga babikola bino ebyokulumya abakazi ne babakyawa ne babalekawo without reasons. Abaana besse last year abaana betta. Depression is real. Ne tokkiriza kugwamu tokkiriza kukola kikubeera depressed olw'okuba mutabani wa Falaawo. Yeah man beba Katonda oba bambi abasajja sijoba muyina eggulu ku bibi nze wana ebibi byange byenkoze mu nsi muno bitunatunulamu nendabanga ne wankubadde ekinja genda mu ggulu kubanga abasajja bonna bajja genda mu munasonyiwa mulina oba category nga like oba stekawamu ne bagamba muli amamba abeera omunavumaganya ekika kyonna. Munaatuleetera obbaagalako ssente zammwe tubeesonyiwe munaatuleetera kubanga omuntu ogenda n'omuwa obudde bwo n'omubeererawo n'omukolera kino n'omuyamba mu kino n'akuwa ideas ze n'omuyamba omuzimba neera n'akeera ku makya n'akulekawo nga talina na nsonga gyakuwadde wabula aba just kyalabye yakusinga owa kabina owa kala ow'amaaso owaki naye towetta mukwano towetta lwa musajja. That man is not worthy. He's not worth it for you to kill yourself. Kitegeera funa ebibi byalina bwe yali afuuwa oba yali afuluuta oba yali mubbi oba yali alya nnyo ngola tojja musobola mutyesibeeko omwesonyiwa asobera kye amagezi gange ganaakuyamba kubanga nange munange simanyi oba nze mutuufu ow'okubuulirira right now naye fuba nnyo okulaba ng'olwanyisa depression ku lw'omwana wo tewetta swiiti tewetta lwa musajja abasajja